Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Agatalinda binono byewunyisa naye ate nga bituufu General Muhoozi kakumujjuutuka ono nno ebibye birabika okuba nga si birungi bakyeruppe ensonga zino bandiziyingiramu biki ebyogeddwa byewunyisa naye ate era nga bituufu neetaaga bino byonna osobole okuba nga obiraba. David Lewis Rubongo yavuddeyo n'abaako kyayogera. Kasolo yeefudde kasolo mu bitundu by'e Kalangala. Mukyala wa Lukwago embeera naye etabuse. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Shamim Malende naye wono banywanyi video eno soko jimpere like mu bwangu ddala edduke buli sekino mwasobola okubanga agifuna ate era mu ngeri yemu nawe bwe gubanga gwe munoni go gusoso tulaba nkusaba otwegatteko mu butongole ngo subscribinga kona mu kigambo subscribe bomala nkonera mu kadeka gem personalize kateke mu all block na notification kumbozi zo n'ennyuvu ze tugenda maaso n'okuteerayo ku makoto guno weewaawo nkujjukiza nti tutambula ne bannaffe abalayika mobile abakugamba nti webali nnyo okubanga bakutuusaako ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Abalayika mobile bagamanyiga star 217 star 583 hash osobola okugula airtime oba data wa Laika ng'okozesa omukutu gwonna kwoli Airtel oba MTN osobola okuba ng'onyumirwa empeereza ayisingireyo ddala okuba ey'omulemezi eddeni BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakoto kwoli saagala kubeera nga nkulwisa naye nzikiriza nga tetunnagenda mu bino nsooke mmala okukuwa ebigambo bino biwulirize nsonga eno tusooke tujje kasolo ono mu ddiiro mu ddakiika emu. Hildaman wabaka abakasolo. Bw'owuliriza ebigambo bya kasolo nga kasolo ono ensi yonna egenda maaso n'okubeera ng'emukaaba era ng'ensi yonna egamba kasolo yayingidde dda Kalangala eyo nno aba-NUP gye bali mu kunoonya akalulu okulaba ani addira omubaka Nakimuli mu bigere. Wulira ebigambo bya kasolo byayogedde okumanya abantu bano babi era oli bwakola statement egamba nti abantu abo mubaboole baba batuufu. Wuliriza abanyage kaabya niwo abasajja okulu bakaaba kasolo yanziba kalubali bapati ani agamba nti zize kunoonyeza ndowakibiina kyo era waliwo eyansanze nagamba wanziba naye oja oliba oyaba kiggwe namugaa nti naffe ab'enaaleni tuli mu kukolima akafo ke mutuwangulako tubuuza muliba mulaba ki ali Katonda ajja kusasula Katonda awulira bibuye tubiwulira so n'olwekyo ffe twazze kuwangula era Mukama nga ye mubeezi tugenda kugiraki tujja kuwangula wangu tutunda wakuno atundika ensonga zaffe zikola ki ate abantu bonna abakulu abalozeza emyaka 18 tumanyi babeera bategeera bulungi ate position egamba awezeze 18 yalonda twali muntu wa myaka 18 ayinza kulaba disitulikiti y'abantu b'NRM ababaka bonna b'NRM ate nalonda oli mpozi nga tanaweza 18 ensonga zaffe tuziraba zonna so abavubuka abaliwa bana bamanyi okulowooza mu butategeera bitambula. Nyenze mmanyi abavubuka nasabye abantu b'ekalanga bw'oba onoonya omuntu omubi ng'ebigambo bye bimuvaamu bibi owuliriza ku mwami oyo. Nina mukwano gwange alina ke yawandiise n'agamba nti alina omukyala ng'okimanyi ava mu lulyo olwo olw'egindi eri lwe mutegedde mukwate ku nkoona agende nga bukyali mugamba agenda tonyonoonera lulyo totwonoonera lulyo lwa famire tonzaalira baana besisobole kubanga abaana abo bayinza okugoba bajjajjaabwe ku ttaka ne babatunda abaana omanya bumanya wa gye baava anti olwalyawo n'ekyabalala baagala okyefunza kifuuke ekyabwe.
David Lewis Lubongoya aliko ebigambo byayogedde. Uliriza. Of course okuwambibwa kwa Honorable Elias Lukwago ngoyo abadde Lord Mayor wa Kampala ate nga munamateeka wa Dr. Kizza Besigye kyanakunyo tukivumirira nnyo ne sekuvumirira yena. Kinono kirage bannansi nti teri muntu yena ali safe. Kubanga bino ebintu bade babikola abantu bangi oba oli awo ne balowooza nti bikoma ku bo. Naye kaakati basooka ne bawamba ekyokulabirako kya Eddie Mutwe. Oli n'avaayo n'ategeeza nti yamutute mu basement era n'afulumya n'ebifaananyi bye. Oli ayinza okugamba nti foot soldier gwe bayisa bwe batyo. Naye kati twogera ku muntu abadde Lord Mayor w'ekibuga Kampala, yaliko member wa parliament wa Kampala, ate nga munamateeka omukukutivu mu ggwanga nga basobola okujja ensi yonna ng'eraba ne bamuwamba ne bamubuzaawo nga teri amanyi waali. Tukivumirira nnyo ekyo nno kirage kye tubagamba buli lunaku nti ekiwamba abantu kikyagenda mu maaso era tukivumirira nnyo. Olunaku lwaki omwalabye tubadde mu kuziika mukyala wa Damulira John gwe babuzaawo mu mwaka gwa 2020 ne bwe twogerera olunaku olwaleero teri amanyi John Damulira waali. Bakibalama John Bosco, ba Kanata Muhammadi, ba Sempija Yuda, ba Mbabazi Moses Kawenja n'abalala baze bawambibwa nga teri amanyiwa we bali. N'abantu bafa abalala babawamba of course ne babakomyawo nga batulugunyiza nga bakola ki. So kyanaku kiswaza era buli omuntu oza mu ggwanga lyaffe alaba nti ebiseera bye tulimu twetaaga saala naye ate twetaaga n'okukolera awamu ffe nga bannansi tugambe nti ekimala embeera eno lwegenda okukoma. Kaakati tosobola kubeera mu ggwanga bwe liti nga court embuga z'amateeka ziyisiza ekiwandiiko ne zigamba nti filing a defense kubanga obwe bugunjifu mu ggwanga bwe betambulira mu ggwanga ne ba issuing summons court ebegamba nti tekamu reply yo. Kakati njagala okifumitirizeko omuntu ogenze n'omala emyaka gyonna n'osoma amateeka n'obeera practicing lawyer. Naye kati ne bakugamba nti mu ggwanga waliwo abantu abatakyasobola kuweebwa baluwa yonna eva mu kooti. Oli n'agamba nti onsamoninga ng'ani. Ekitegeeza aba agamba nti ye ali waggulu w'amateeka. Mujjukire nti ssemateeka yaffe ennyingo ya 21 egamba nti ffenna twenkana wansi w'amateeka ffenna nga bannayuganda. Omuntu yekka ssemateeka gwewa immunity from prosecution abeera president w'eggwanga. Okay? Yekka mu ggwanga yabeera ne baba vice president ne bw'abaani aba talina immunity oba tebextendinga kwaba abantu abalala bonna oba oli speaker wa parliament oba oli ki obeera subject to the law. Era bwe bakuwa ebbaluwa evudde mu kooti oba olina ogirecevinga n'oddamu bye bakubuuzizza. Naye kaakati oli n'agamba nti ngenda kuleeta ebbaluwa za kooti gwe n'ogamba ngenda muwamba obuzeewo kyanaku nnyo kya buswavu era twesabire ffenna nga bannayuganda. Of course tuyimirira ne Honorable Elias Lukwago mu mbeera eno gy'alimu ne famire ye ne bannaffe aba PFF kubanga nga bwe ngambye kino kikwata kuffe ffenna nga bannayuganda. Muze mukiraba era bagenda ne bawamba bamaseeka ekya ne bawambayo bishop omu olunakola ne bawambayo bano abayizi babasomese Makerere. Kakati bwe kityo bwe kitambula. Okay? Era bakwata wa NUP tulemo gamba nti bakutte wa NUP. Tumanye nti ffenna tuli mu kaseera kazibu nnyo nga bannansi. Ebigambo ebyo bya David Lewis Lubongoya ategeeza nti Uganda ng'eggwanga twolekedde akaseera akazibu ennyo nnyini ddala era tuleme kubeera nga twesuulireyo gamba nti ebyo nno bikwata ku NUP ffe kasita ab'ekibiina bwe kiti si ffe be baliko ebyo nno biri eri. Kaakati olutalo oluno ku X Jerome Muhoozi avuddeyo n'ategeeza Bobi Wine n'agamba nti Kabobina can hide under the underpants of Bazungu for as long as he wants, but I will definitely arrest him. Era Bobi Wine namwanukulirawo n'amugamba, why don't you just say it plainly? I will send soldiers to abduct him and tie him up for me in an illegal torture chamber so that I can beat him to prove whoever thought
to prove how tough I think I am. The truth is, you know you can't face me without a gun and last minutes on your feet. Muhoozi Kainerugaba mu bigambo byagambye Bobi Wine nti Kabobina asobola okwekweka wansi mu bupale bw'omunda obw'abazungu mu ngeri yonna gy'ayagalamu, naye mbategeeza nti nja kumala mukwate musibe. Bobi Wine n'avaayo n'amugamba nti lwaki tokyogera lumu lwatu nti nja kusindika abasirikale bajje bakuwambe bakunsibire mu kifo ewatulugunyizibwa ekitakkirizibwa mu mateeka kyayise illegal torture chamber. N'olwekyo sobole okubeera nga tukkuba okubeera nga nkakasa ensi butya bwendi omukambwe oba butya bw'oli omukambwe. Era n'agamba ekyamazima kiri nti okimanyi bulungi nti tosobola kuntunuulira nga tolina mmundu, era eyo eyinza okuba eddakiika zesembayo okuba ng'oli waggulu ku bigere byo. Bobi Wine naye tatidde, amwanukuliddewo n'amugamba Muhoozi kijana aleka kusaaga nnyo. Kakati waliwo tweet eno yabadde ya Mercy Grace Munduru ng'agamba nti I have cried so much today. God, I am just tired. For how long, God? For how long will you look on? How long will you watch them mock and oppress your children? Have them mocked? Have we sinned so much that you have forgotten us? You have forgotten about us? Why do you hide your face from us? God, we are helpless. Muhoozi yagikwatiddewo n'amuddamu n'amugamba God has absolutely nothing to do with your worship of evil. Yabadde akaaba amaziga ng'agamba Mukama Katonda oli luddawo twekwese ebbanga ddene tuyambe ku busajja obutufuukidde ekizibu. Nekira kyamugambiddewo nti mmwe bye muliko byonna bya bbule. Uganda olira muyizzi wano kati ni kanso muyizzi bannamateeka nga bannabyabufuzi ng'era abantu bagamba nti ensi bwe bakuteere Honorable Lukwago ndabye abagamba nti amateeka tegaagobereddwa naye mulowooza ensi erimu ekigambo dictatorship omukulembeze dictator gw'olaba ekyo ekigambo kisobola okubeera mu nsi y'emu ey'amateeka. Ewali dictator tewaba mateeka, ewali dictator tewaba constitution, ewali dictator tewaba rule of law. Wabaawo obuyinza obweyambisibwa abo abakutte obuyinza naddala nga bannamagye nga bwe tukiraba mu ggwanga kaakati. So tewali nkola y'amateeka, tewali rule of law mu ggwanga lyaffe, era simanyi ekigenda mu maaso tetumanya ddako kuba kaakati ffe bamu ku bannamateeka ba retired kan Dr. Kizza Besigye oda ya kotu genda jigumira kwongera jigondera Honorable Elias Lukwago yabadde agenda omusaavinga kati we yavudde naffe tugenda kwata empapula zezimu oba n'atumalawo empapula ezasigadde mu office zagamba nti Honorable Elias Lukwago talina zimusaavinga alinde ffe zimusaavinga. Kwate tugenda kusiri bw'aba alowooza nti tugenda kusirika, bw'aba alowooza nti yakutte Honorable Lord Mayor okulaba nti atusirisa naffe tutiisatiisa akimanye tuli mu kkubo naye tumusanga naffe empapula tuzireeta tugenda kuzitimba wonna kumpi naye mu maaso ge oba mu mawulire ndowooza n'akwata bannamawulire bonna be tugenda okweyambisa nga tuzisaavinga naye tagenda kusiba mimwa gyaffe. Naye akabonero kaalaga nti tali ready kubanga olaba akwata abajja omusaavinga kitegeeza kulaga nti ne kooti yali ready gigondera era kyongera okulaga Munnayuganda nti tewakyali institutions zikola. Ekigendera kya General Museveni ne famire ye kulaba nti tewali nkola y'amateeka, tewali nkola ya parliament bagiwamba.
nti wali nkola y'amateeka ekkooti baaziwamba kaka kati kambabuuze mwalabye eyo omulamuzi yonna oba ekitongole ekiramuzi nga kijja okwerwanako kuba oda gyali mu kuziimula ya kitongole kiramuzi. Ebigambo bya Kanso Muyizi eri Jerome Hoozi agamba nti bino byonna mubikola okubeera ng'otutiisatiisa wabula empapula Lukwago z'ebadde aleeta ffe kati tujja kubanga kino kiraga lwatu nti enkola y'okugoberera amateeka teriiwo. There is no rule of law era temukyakigenderako. So n'olw'ensonga ekyo ffe temukaayana ate weesindika tugenda kukusaavinga empapula zo era ffe tukkiriza tujja tuli mu kkubo. Wulira mukyala wa Lukwago bambi ali mu maziga meerere. Tetumanyi kuba omwami engeri gye yagambye nti yamututte mu basement gye tutamanyi gyeri. Tetumanyi gye tuyinza musanga kuba tutambudde mu poliisi gyo twabadde ku poliisi twavudde Nateete ne tugenda Ekibuli ne tugenda ku CPS bonna nga ba-officers tebaagala nazoogerako ensonga ezo nga bonna bazitya. Tukedde mu mbeera y'emu okujjako okufuna tweets oba X omukulu z'ateekayo Kaine Rugaba. Tetulina any official communication from police oba from any legal body etugamba nti omuntu wamwali wano. Tumanyi nti ali mikono gya Muhoozi ali mikono gya Muhoozi mu basement. Amukola ki simanyi. Tola kutegeera oludde ne Lukwago okumala ebbanga obulamu bwe buli butya. Obulamu bwe buli butya. Obulamu bwe tubadde tugenda tutereera kuba tubadde tubeera in and out of hospital. Naye omwezi nga gumwe emabega bukyanga ava mu office pressure zaakendeerako kuba luli tubadde era tutambulira mu bintu bwe biti nti lwakuba kibadde tekibangawo ne bamukwata ne bamutwala mu basement kibadde tekibangawo nti bamukutte ku luno naye abadde atambulira ku bunkenke ng'alinga agamba nti amanyi nti wali amulondoola era leero bwe kizuuse okuva jjo nti ndowooza abadde amulondoola gw'abadde atya bulijjo yamukuttamu ina mu basement. Kati simanyi kyali mukola simanyi ndyaye bweri kubanga okulya kwe kuli prescribed ali okusinziira ku mmere gye bamulagira okulya. Alya mu budde amira eddagala buli kaseera kati bamukutte since yesterday teyagenze naddagala. Okusinziira ku mukyala wa Lukwago walaga obweraliikirivu obwennyamivu obw'ekika ekya waggulu bw'asuubira omwami bw'alimu. Wulira weno. Obulamu bwe tubadde tugenda tutereera kuba tubadde tubeera in and out of hospital. Naye omwezi nga gumwe emabega bukyanga ava mu office pressure zaakendeerako kuba luli tubadde era tutambulira mu bintu bwe biti nti lwakuba kibadde tekibangawo ne bamukwata ne bamutwala mu basement kibadde tekibangawo nti bamukutte ku luno naye abadde atambulira ku bunkenke ng'alinga agamba nti amanyi nti wali amulondoola era leero bwe kizuuse okuva jjo nti ndowooza abadde amulondoola gw'abadde atya bulijjo yamukuttamu ina mu basement. Kati simanyi ku lwa Katonda n'ensi yange BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutuuse makutu kwoli ebigambo mubiwulidde bingi. Sijja kubeera nga nsukawo wano kambagalize bye munjagaliza. Bwe mubalaba mubakola eki kyekyo kyokka munange okubeewala kyekisinga obukulu. You never know. Nzadde ni BTN Media Beyond the Newsroom. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.